Olunaku lugulamyuka omukozi w'ekikula eggwanga olukulu Anita Among yakangudde ku ddoboozi ku mirimu gya paalamenti egizingamye olwa minisitule y'ebyensimbi okugyawo ensimbi z'ababaka okutambula ebweru w'eggwanga ku byekuusa ku kusala ku nsaasaanya y'ebitongole bya gavumenti olw'ebyenfuna ebyakosebwa ssenyiga corona. This must stop. We need money in parliament for us to be able to perform. So stop making parliament a begging institution. We are begging all the time, the salaries delay because we cannot be given money. We cannot do oversight because we cannot be given money. Amungu yategeeza nti paalamenti erekebwe ekole ogwayo kubanga mwe bituuse etandise n'okukka ku mavi okusabiriza ensimbi abaka bw'aba baakutambula. Leero bw'abadde mu nsisinkano ne bannamawulire abagasakira paalamenti, minisita w'ebyensimbi Kasaija ategeeza nti kaweefube eyassibwawo okukendeeza ku nsaasaanya y'ebitongole bya gavumenti naddala ku bintu ebyo ebyewalika teyasosola na paalamenti. We have had to adjust our budget twice, as you know, for financial 2021-2022, in order to contain the rapid impact of this pandemic. Kasaija agamba nti kino kisobola kusalibwawo mangu okujjako ng'olukiiko lwa minisita lutudde lutegereza ensonga eno. Naye mu paalamenti bansomesezza ekintu jjo n'oluli nga bagamba nti minisita nti ffe okutambula is part of our job. Okutambula kiri wamu n'emirimu gyaffe kubanga ffe tuli omuzungu simanya mu Luganda simanyi bwe naakiyita overseeing kulondoola tulondoola so tusobola kulondoola ng'oli ku meeza banaakugamba oluguudo lw'egindi tulukoleddwa bulungi tosobola kukirabira ku nankanyi ku meeza olina okutambula n'okolaki n'otuukayo so twakyetegereza naye tulina okudda ate mu kabineeti kubanga kino kyenjogera ekyokusala ssente ez'okutambula n'ez'okugenda mu nankanye mu nkuŋŋaana kyava mu kabineeti. Ensimbi ez'ababaka bokka ku ntambula zaabwe ebweru w'eggwanga mu mwaka gw'ebyensimbi guno zibadde zaakwemmenta obuwumbi 24 mu obukadde 567 mu emitwalo 36 mu 1436 ng'oggyeko minisitule y'ebyensimbi ebadde egenda okusaasaanya obuwumbi 25 mu obukadde 961 mu emitwalo 855 ku ntambula zaayo ebweru w'eggwanga. Paalamenti ekwata kifo kyakubiri ku bitongole ebisinga okusaasaanyiza ku ngendo zino ng'omuwendo gwa buwumbi 203 mu obukadde 417 mu emitwalo 22 mu 344 z'ensimbi gavumenti zeetaasizza ku ngendo zino wabula okusinziira ku buvunaanyizibwa obuweebwa paalamenti mu ssemateeka ng'oggyeko okulondoola ensaasaanya n'okutemaatema ensimbi z'omuwi w'omusolo buvunaanyizibwa bwayo n'obukiiko obw'enjawulo okugenda ebweru w'eggwanga okwetegereza n'okusoma sako okulondoola enzirukanya y'ebitongole by'amawanga amalala n'enkola ey'amateeka naddala mu mawanga agaliko mu luse lwa Bungereza. Yuda Musisi, BBSKATI, Ageesigika.